Okyali badde kimatiza omutima gw'Abannayuganda nti amasasi gaabaddewo Musumba Rosias Bujingo kuvaayo nga mufu. Kati omusumba Rosias Bujingo ne bwe yeeyambula omugongo n'agulaga abantu twagala tulaba omugongo nti Bannayuganda ebbanga lyonna balina ebibaluma. Naye ng'omusumba Rosias Bujingo tabyogerako. None of them were in the vehicle by the time Yomutemu we yakubira amasasi. Kati bw'ojja n'osanga musajja wange Charles James Senkubuge Speedy naye ajja kubuulira bye baamunyumiriza n'embeera gye bakoze eki gye babimunyumiriza emboozi erimu ebyewuunyisa bingi nnyo ebitasoboka. Kimanyi interview eno ngikoze era ngenda kuvumwa nnyo naye munvume nga mugenda mpola mpola. Kkiriza tukwanirize ku Emboozi mu UG ze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Emboozi mu UG tugguse ne Simon Rock director tuzze tuwayemu ku Mboozi side awo. Enkofiira gy'ayambadde endagirawo nti olunaku olwajjo yabadde mu kuziika omugenzi mukwano gwe Geoffrey abadde Richard omusirikale anti kati bro wange ye Richard kale tenze Geoffrey kati simeje bivudde oba bweyagala okuddako nedda nkyali na bingi emirimu nkyali na mingi sinaba kutuukiriza buweereza Mukama bwe yampa okuweereza nesimanyi oba abantu babupimira ku ki kuba nsanga olinga agamba nti Mukama antwale nga maliriza obuweereza bwe obutegeerya bwe obuzito bw'obuweereza bwe yakuwa yakutuma yamanyi okukola era bwe kiba kiwedde tewaba okufa kuno Katonda yalina design yaako okujja kw'omuntu mu nsi n'okuva kwe mu nsi Katonda yagera kulikayo mu kuziika ngabo navuddeyo munnange ogamba otya Geoffrey Mayanja wendi ebigambo byonna wabiwulidde byonna nga bwe byatambudde okuva ku side y'abooluganda though eggulo limu ekiro nga baleese omukulu Richard nga bamutuusiza ku butaka omu ku bafamire yavaayo n'agamba kwogera kwe naye yalaga nti si mumativu kulebyo ebigenda mu maaso gamba nti nno nti magali masasi because kubanga yagamba nti naye kati batugamba nti ebiriwo musumba teyafunako buvune bwonna emmotoka teyafuna buzibu bwonna nate Richard nakubwa amasasi nagamba nti omuntu oyo yamuse naye ajja ku ebiba bingi kyera nti abafamire abamu nabo si bamativu ku side awo teri muntu asobola kumatira ng'omuntu wafudde kubanga ekikolwa ekyokufa si kikolwa kya kusanyukiramu si kikolwa kya kwenyumirizaamu ekikolwa ekyokufa kyekintu ekisembayo ekikolwa ekyokufa era omuntu bw'afa ebibyo biba biwedde biba bikomye kakati eyo last point of life mu Bukatuliki tugamba nti amaze emirimu gye kakati akaseera akasembayo teri asobola keeyagaliza teri asobola kaagaliza wuwe teri asobola nakirowoozaako kibeewo naye n'akikkiriza nti weewaawo kigenze kyova olaba nga Abaganda balina enjogera egamba nti teri mufu yeefiira buli mufu afudde abaako ekimusse oba abaako omuntu avunaanyizibwa mu kufa kwe ne bw'oba ng'olwadde bintu byo Simon ne tuva wano ku interview ne ngenda ne bagamba nti Simon yafudde Mayanja poliisi ekkwata etandika okunoonyereza ku nfa ya Simon kuba nze mba nsembye okuba naye kakati buli muntu afa aba n'ensonga lwaki akoze eki era naawe embeera bwe yabeerawo bagamba nti amasasi we gavugira na bikibi byonna embeera bwe yabeera bakwata abaalu tebabakwata kale katuge tebabakwata tewali n'oyalabika naye babayita n'abagezaako okuba nga abaaliwo baga sina kye nalaba nawulira Subaru nga yebaluka waliwo ne bebayita ne basula ku poliisi nga bawa bujulizi bujulizi babuweera bbanga ki waliwo awantu wotayinza kugirayo omutwe gwo ne bw'oba walabye waliwo ekintu kyotayinza kuteekamu mutwe nti banne kino nze nakirabye muganda wange kiki ennyo tubabuuzeeko bannaffe mwenna Emboozi obadde tonnabuuza ku bantu tutandise assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bannaffe abaisiraamu abakatoliki n'abakristaayo Mukama mulungi Yesu Kristo yeebazibwe eri abo abamukkiriza abalokole nze Simon Rock nzize nkwataganye ne Geoffrey Mayanja tumulungule ensonga ezisukka mwemu leero tugenda kwogera ebintu nga biwerako gwe atwegasseeko oli wa mukisa nnyo nti tugenda kumanya ensonga ensi egaanye Geoffrey Mayanja
ensi eganye okukkiriza wabadde mulumbe wagezezzaako okugoberera ebyayogeddwa Musumba yayogedde finally wejjako kwogera okwasooka kuli nga byayogera byali tebigatta nnyo byali tebiraga byali bigatta akaseera kali kazibu ebyali tebiraga butya mbeera bwejja na biki byonna okutuusa jjo mulumbe bwe yayogedde ki ekyaliwo okuva mu kamwa ke because bali tusiganya okuwulira omukulu Senkubuge ne tuwulira ono yani ono reporter Mutebi ne full figure nga tontamya interview nga yakatandika tontamya bintu bino nga bitandika naye baddaye no waliwo omuntu ayogera n'onoonya kyayogera naye n'obigattagatta nga tolina kyolaba era n'obireka ne bidde ebbali kakati the fact is bannayuganda bavuddeyo ne boogera social media yonna eyogedde era egguli eritandise omwaka erinza n'ogumalako nga lyerisobola egguli eriwamba ne limalako omwaka nga ddene very big bulletin gwe njagala nkubuulire n'atayagalangako Omusumba Lozias Bujingo ekyamasasi ga Bujingo kyamugugumula ne TVs wano mu Uganda zemanyi obulungi ezigezaako okwavoidinga erinnya Alozias Bujingo okulyogerako ku masasi zaavayo zonna ne ziwandiika eggulire eryo empapula yali ku front page okumala ewiiki namba ne wiiki ejjasobola okuba nga yakyali ku front page so eryo egguli eryali ddene nnyo ekintu kyali kinene kyali kikangabwa kinene eri eggwanga okubeera ng'Omusumba Lozias Bujingo afunye obulumbaganyo obwenkanidde awo ensi eganye okukkiriza social media eganye okukkiriza ebya Pastor Bujingo abakungu nalabyeko mukwano gwe Nkahindo Tafiire nga naye aganye okukola ki abaminisita wa byokwerinda nga naye akuba ebituli nsomyeko ku lupapula lwa bukedde ow'olunaku olwaleero ng'agamba nti tabitegeera bulungi biganye okutegeerekeka Jeno Muhoozi Kainerugaba naye yasindisa abasajja be banoonyereze nnyo ku musango guno mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu ennyo Kayindo Tafiire n'amugamba nti bino abiveemu si tebimukwatako bya security abiveemu talina nsonga lwaki abiyingiramu buli muntu yenna awulira ng'ebigambo biganye okutuula ku mutima gwe kati ensonga yeeno ekisooka kya byonna tusooke tukkirize nti Omusumba Lozias Bujingo ne bwe yalivudde mu ssaga eno ng'alinga ekitimba ekikwata ebyennyanja ng'amasasi gamuyiseemu okuva ku kigere mpaka ku mutwe naye nga tafudde era bannansi abamwogerera ebigambo ebiringa ebyo era baalisigadde bagamba nti eyo Katemba alimba ne bwe yalifulumye nga Musumba Bujingo bamukubye amasasi 100 nga gonna gamuyiseemu ng'alinga akatimba akakwata ebyennyanja nga yenna akunkumuse bw'ati nga yambadde amajolobero gw'amasasi ng'omukuumi we afudde naye nga ye asigadde mulamu era bannayuganda abakaayana abaganye okumatira n'amasasi ago era baalisigadde bagamba nti kabadi omuntu bamukuba atya amasasi 100 n'atafa okitegeera okyalibadde kimatiza omutima gw'abannayuganda nti amasasi gaabaddewo Musumba Lozias Bujingo kuvaayo nga mufu awo buli muntu yalibadde munne bamukubye n'amasasi naye ate era abali ku mitimbagano aboogerera Omusumba Lozias Bujingo nti yazannye ka sineema n'atwaliramu omukuumi we ne bwe yalibadde ng'Omusumba Lozias Bujingo afiiridde mu masasi ago era tebaalikaabye naye gwolowooza lwaki abantu bavaayo kuwakanya nze ndowooza nti abavuddeyo okwogera ku lw'Omusumba Bujingo bonna abavaayo okuwakanya ndi kubogera okuli omukulu Charles James Senkubuge okuli Mutebi fulufiga mutwegala mwogereko abavuddeyo okwogera nga gati Musumba okusinga kyatunyumiriza kyadebo balaba nti no oba oli awo bye boogera tebikwatagana nti bamukubye amasasa n'ebiwundu mu mugongo ayambadde fiitingi mu luzungu okujjako nga tewasoma tulina kye tuyita reported speech reported speech eba eva ku mutwe gwakumeka gwakubiri
none of those people that speak about Aloysius Bujingo were at the crime scene. None of them were in the vehicle by the time Yomutemu we yakubira amasasi. Nabo boogera kye babagambye. Kati bw'ojja n'osanga musajja wange Charles James Senkubuge Speedy naye ajja kubuulira bye bamunyumiriza n'embeera gye bakoze eki gye babinyumirizaamu. Jjukira ekigambo bwe kiva ku muntu omu ne kidda ku muntu omulala either kisavuwala oba kikapawala kyeyongeramu oba kitoolekako. Naye abana badde bagamba kakati omukulu amasasi nga 2-3 agamusazemuko ng'alina ebiwundu biyitirivu nnyo nti naye ng'agaba nnyo aga. Nga ayambadde nnyo zifiitingi. Omuntu yenna waliwo ke baleese ng'ayambala essuuti naye ng'essuuti Speedy kw'agyambalira nga tulabe nga teyambala omuntu alina bisago mu mugongo. Omuntu yenna kati oyo ayogera ekigambo ekyo ne bwe yalirabye ku mulambo gw'omusumba Aloysius Bujingo era teyalikaabye. Omuntu ayogera ebigambo adde okunoonyereza naga oyo alimba kati omugongo nga bagwambaza mangu. Waliwo akasobola okujja ne bwagujjayo kati waliwo akasobola okujja nti teyafudde si yeye yadduse agenze Bungereza. Bayibuli omwana yakola akantu ka ssemwanga. Abantu boolaba aboogera olunaku olwaliro tebatandise leero. Yesu bwe yeetikka omusaalaba ng'agenda okumukomerera abasinga bava ne bagamba nti ate yagwetikka waliwo abaagumwetikkira. Omusajja ne bamukomerera ku musaalaba Yesu ensi yonna nno ng'eraba nga Yesu amukomerera ku muki ku musaalaba naye era baakeera ku ntaano okkebera balabo baddala omulambo gye guli. Bwe yabagamba ekigambo tikituukira oluvannyuma lw'ennaku 3 nja kuzuukira nve mu ntaana era baagenda mu ntaana ne bagamba nti omulambo baagubbye teyazuukidde. Ne bwe yatuuka mu bantu be Yesu ng'azuukidde n'abaali bamugoberera 12 baamugamba nti tulageeko ku biwundu n'abagamba ne babikwata namu bati wano omusumaali si we gwayise munno gwali banga gwayiseewo. Batomasi mu nsi baalimu bajja kubeeramu mpaka. Ekisooka kya byonna naye ebiwundu ebyo eby'omu mugongo ekyebiwundu kati olwaleero ne bwe yali badde esaati ejjulira mu buli ssaawa ate nga yagisimba mu luli lunaku lulamba. Yagulanga za bbalamu nti yagula kisaaganda kiri awo nga kyadakyusaako. Ensi yonna ebirabe kati omusumba Aloysius Bujingo ne bwe yeeyambula omugongo n'agulaga abantu nga guliko ebiwundu era mujja gamba make-up. Ekyo kikubuli olwaleero omusumba Aloysius Bujingo abaana baagala kulaba mugongo n'ajjamu essaati n'ajjamu vest n'akyusa abajagala ne makula mukazi mugezi makula yakoze Bujingo make-up omugongo gwonna n'aguyuzaayuza kubanga make-up asobola okubanga ekiwundu abaana bamukola ki bamukola onfuna bulungi. Olwaleero bannayuganda lwaki tebakkiriza mu kyabaddewo munnanga ate trick eri wantu watono nnyo nini ddala nti bannayuganda ebbanga lyonna balina ebibaluma naye ng'omusumba Aloysius Bujingo tabyogerako. Bannayuganda balina embeera gye bayitamu gye balowooza nti omuntu ow'akazindaala akanene omuntu ayina space ennene okwogera eri abantu abakungu n'abatali kati olw'okuba bulijjo ye tayimirirawo nga bakaaba okukaaba kwabwe tekumukaabya bulijjo kati okukaaba kwe kuyina kubasesa. Ye logic behind kalyonso miro era ne bwe yalifudde Mukama akisuule wala muweereza wa Mukama Katonda yeebazibwe akyamuwadde obulamu era Mukama bumuweere ddala. Ne bwe yali badde ng'amututte baligambye sitwakugamba abo abasajja ne bw'obakolera era bakutta ne bw'obakola bw'oti abo abasajja babi nnyo n'owaabwe yennyini baamulidde nga bwe bazze bakyogera kubazze bakubwa abalala. So embeera yakubanja bwawerekere walirabye nga bateekayo obufaananyi bw'abasudamu entamu ziri ennene abavuga amatooke waliwulidde obuyimba nga buyita ku social media ffe tuli eno mulumbe kyeyamaani yafudde bwebuyimba bwe walisanze ng'omusumba Aloysius Bujingo akoze eki nga babumukubira afudde kubanga
bamulowooza ate ng'era bwe kiri kitali mu layini nabbo kye balowooza nti kyekituufu. Kakati omuntu yenna awakanye ekyabadde ku musumba Lozias Bujingo muwulirize naye totwala nnyo kigambo kye kubanga omutima gwe gujjudde obukyayi ku muntu eyatuuseeko obulumbaganyi. Naye abantu bangi abasimattuse nze ndi wa NUP era nkyenyumirizaamu nkyogera lwatu mpagira era nzikiriza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula akalulu ka 2021 kuba namuwa akange ne we nalondera yawangulawo n'abalala we balondera wonna yawangulawo nange we nalondera yawangulawo naye kati nze nzikiriza naye Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yasomoka amasasi agatwala munywanyi waffe driver waffe Kauma ofuna bulungi at that point of time aga amasasi kiteeberezebwa okuba nti gaali gatajetinzaani ye kennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ne gakwatamu dereva omuntu ow'okubiri ye n'agasomoka. Twasigala twebaza Katonda era nga tutendereza amagezi amayitirivu ennyo agaatebusizza Robert Kyagulanyi okuva mu ntebe yali atudde oli najja n'atuulawo era ne tunakuwalira nnyo omugenzi n'okutuusa olunaku olwaliro tujjukira olunaku Kawuma yayiwa omusaayi naye mu kikolwa ekyataasa omukulembeze waaki omukulembeze w'NUP. So Bujingo kyeyatuuseeko si yasoose okukituukako. Abantu bangi basomose nga yabadde target naye ne bikwatamu omuntu omuki. Naye bagamba emboozi tezikwatagana. Emboozi zaani ezitakwatagana? Emboozi tezikwatagana. Emboozi erimu ebyewuunyisa bingi nnyo ebitasoboka. Kimanyi interview eno ngikoze era ngenda kuvumwa nnyo naye munvume nga mugenda mpola mpola. Nkimanyi ngenda kuvumwa era nzize nga neteekateeka manyi nti ebivumo bimunvumye nyinza n'obutadda ku social media naye nsaba nga tonnaba kuvuma kigambo n'ekimu sooka ogoberere mpola mpola. Omwana yagambye ndipasa yagambye nti yakka wansi ng'ali ku steringi nakka wansi w'emmotoka nga babuuza nti space eri awo ne musumba ajaawo bamupime baana ku social media okwo konze kambere Simon omukugu ono abitunnyonnyole siri mukugu mukwekweka wansi wa steering agamba mukunyonnyola ensi nze saagala ate ontwalire mu basirusiru banseeno saagala ontwalire mu basirusiru banseeno agenda okutandika okudisikasinga ebintu mafa nze kyemmanyi nti omuntu bw'aba wakusavaivinga mayanja bw'oba wakuwona osobola okuwonera ne mu kaseera ak'akazigizigi Katonda asobola okutaasa. Mu mwaka gwa 2007 yes was 2008 balongoosa maama wange goita balongoosa maama wange obulago ng'alwadde goita naye nagenda emulago baali abalwadde 8 be balongoosa ne maama goita bw'oluba ofunye chance nja kutwala maama wange omulabeko nakati alina olubale enkovu okuva wano mpaka wano kyali kinene nga kiringa omupiira naye mukama abawummuze mirembe emyoyo gy'abagenzi bonna abagendera mu lunaku olwo 7 ku 8 gwe balongoosa ne maama goita gwonna gwafa. Maama ye yali asembayo okulongoosebwa goita mu theatre kwolwo mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Si yali asooka nti kye kyamuwonya wabula yali asembayo. Yali asembayo ne bampita n'okumpita ne ntuukawo maama alina omwana omu ku nsi yenze. My best friend mu nsi yonna ye maama wange. Nga mpulira mwagala naye nga n'obulumi bw'alina nabwo buyitirivu. Na sayininga olupapula agenda alongoosebwe naye nga mmaze okumusiibula nga mmanyi nti oyo akoze eki. Kuba buli yayingiranga theatre yavangayo ng'akola ki ng'afuluma. Kati sisobola kulimba oba ku maama wange abasawo baafuna amagezi ag'enjawulo oba kiki ekyaliwo maama wange n'asurvivinga okufa ku bantu 8 ku 8 ogwalongoosebwa yawonawo yekka omu yekka gwe balongoosa goita n'awona era yaweera Katonda obujulizi. Kati Katonda lwaki nkuleetedde scenario eyo Katonda asobola okusurvivingisa. Nze atudde naawe twazaalibwa abaana 4 nazaalibwa n'abaganda bange 3 nga tuli abaana 4 ne wabeerawo embeera mu famire yaffe eyajjanga ya ddogo ng'emalawo abaana ba muzeeyi 4 muganda wange omuto yafa leero ow'okubiri yafa nkya ow'okusatu yafa lunaku lwakusatu ku lwokuna lwali lunaku lwakuna nga lwange
era baganda bange basatu babaziika mu nnaku 3 ez'omuddiringanwa genda kalukwereza bugonji shema obuuze ekyafaayo ekyo gyekiri naye nze ku lunaku olwokuna Katonda nantaasa nensigalawo nakati nkyali mulamu omuntu okusurvivinga okufa n'okufa kwe Katonda yekka yamanya engwa gy'ogwamu wansi wa steering ekyo teri ayina magezi gaakyo era ekyo bw'okibuuza Bujingo nti wagwa otya mu steering bagamba wootajja nawe oba musiru nawe akibuuziza nti wagwa otya mu steering nawe oba muki musiru nti akaseera ng'obulamu bwo bugenda teri amanya singa waliwo omuntu yali asobola okumanya nti obulamu bwange essaawa eno bugenda yalikoze ekisoboka obulamu bwe ne butakola ki ne butagenda ate era mu kaseera ng'obulamu bwo buwona era tegaba magezi go emmoloka zikeera ku makya ne zeefuula olina ava munaga nti nakutta akatebe bwe nti ogenda okulaba ng'akatebe kakoze eki ojjukira akaseera bagundi gye baagwako kwaliko Bebiru kyali avuga kwaliko Kyakisekyewa kwaliko n'omuvubuka ono yalakolebwa Bebiru oyo gunzi ani oyo w'ebirevu ebingi oyo mwali mundoza abantu balinga bana naye okusinga kwa kiseera nga bwe yabeerawo nti emmotoka eri n'abasirikale bajjawo nga babebiru bavudde mbali eno bbali poliisi neebuuza nti ddala abali mu mmotoka eyo bavuddemu batya baliriddawo abafu naye nga balamu bali awo ngeri emmotoka eri bw'ogirabako tokkiza kuba teyaddawo nakuddawo naye nga bonna balamu oleesa example nungi ono omwana bwe yafa ono lusuku lwa seminti mu accident yaabwe ne teyafa waali mulamuse abaafa bano Lady Grace ne banne onfunamu tebasobola kulimba nti lusuku lwa seminti asobola okubuulira engeri ya survivingamu eyamuli wano n'akola ki naye emboozi tezikwatagana emboozi olw'obutakwatagana nakikugamba bwe buzibu obuli awo ensonga eri emu yokka ebiwundu mugongo omukulu ayambala fiitingi mu biwundu ebitonya omusaayi omuntu eyawonye okufa abaana be babubuuza ku social media omuntu eyawonye okufa abo boolaba kaayana nti emboozi tekwatagana gwe badde baagala afe omuntu eyawonye okufa abo abakaayana mbwe emboozi simanyi bw'ozigatta tezigatta simanyi bw'okola kino simanyi ebituli bya driru simanyi omugongo tulage mbwe ate akasaayi yalinga ava okukebera siriimu simanyi omusaayi bagukebere tegubere ogw'enkoko oba embwa eyawona gwe baali baagaliza okukola ki okufa era ne bwe yali badde nkiddamu ne bwe yali badde ng'omusumba Rosias Bujingo Mukama gwayise abo boolaba abaana abo baali badde bakola n'embaga bamulabeko ku kisaawe nga yambadde gomesi yaddukidde Bungereza okitegeera so saagala nnyo bannayuganda baddaawo naye obukyayi bubaawo naye lwakuba nti obukyayi bwaffe tubusussa tubuteeka ku levo gye butagwana kubeerako nze ekintu kyonna ekinvolvinga omusaayi gw'omuntu okugenda sikikkiririzaamu naye ate era n'aboogera bagamba nti naye abantu babwe bakkiririzaamu oba omuntu obalaba Kyagulanyi Ssentamu gwe bakkiririzaamu omukulu amusako nnyo obukyayi buyitirivu nnyo kati otegeddeyo y'ensonga era bw'ogenda okukwata lisiti buli muntu agamba nti omusumba Rosias Bujingo azannya script yabadde nfu senkubugeddamu owandiike ka script akatuufu okawe mukama wa akazannye ak'ebiwundu ebijjudde mu mugongo tukolereyo akato bonna bw'ogenda obbagoberera bonna tebakkiriziganya n'omusumba Rosias Bujingo n'enjiri ye oba n'enzikiriza gy'akkiririzaamu mu by'obufuzi and they are the vibrant voices on social media be boogezi ba social media be bakutte ekitimba ofuna bulungi naye nze be baliko kyenzikiriza nti okufa kwa Muhumuza Richard omusirikale wa Rosias Bujingo obulamu bwe n'okuvaawo omuntu amanyi okufa kwe ali ogwo ye musumba Rosias Bujingo yalina kituufu kuba ye yaliwo era yakimanyi era yamanyi era nze ku kigambo ky'abayogedde nze ŋŋanze omuntu ky'otwala sisobola kwongerako kyange wadde kisobola okubaamu ebituli naye teri amanyi dizayini yakufa taata gwe ataategeka bamukuba amasasi wali oyagala bagakube batya gwe ataali mu lukwe lwakutta Rosias Bujingo wali oyagala luteekebwe amasasi bagakube batya mbwe emmotoka basooka kuzikuba mipiira wali obagambe bagikuba emipiira ne bagaana
so saagala nnyo mukama ansaasire olwaleero munansonyiwa ozoli mukambwe I will sound negative kwekyo kye mulowooza abanakuvuma kabakuvuma otegeere sikirinaako mutawaana ebivumo tebittangako babanavuma mujenga mwetegese kyenjagala bannayuganda bafune n'omusumba Lozias Bujingo yennyini kati afunye chance okutegeera kati ategedde banayuganda kye bamulowooleza onfuna bulungi ne Revo abalabe be kwe bakola ki kwe bali nakyogerako mu interview yaggwa nti kati naye kenyini kakitegeere nti Revo y'abannayuganda abatamwetaaga obukyayi bwabwe kati buli ku ntikko buli ku 99%. 150%. Kuba omuntu atuuka okunoonya omutemu akusaanyeewo ddala omuntu oyo aba akukyaye ekisukka ekyo ekisukkiridde naye nga nze nsaba era nga neegayira nnyo bannayuganda omuntu ne bw'oba omukyaye ne bw'oba tomwagala ne bw'owulira nga akuwunyira kivundu kyennyini ate okutuuka ku ddaala eryo eyokumwagaliza okufa oba oyiseewo era siwagira ebikolwa byonna ebibaddemu okutta abaana baffe ab'NUP ze sibikiririzaamu naye tukikkirize nti gavumenti gye tutambuliramu bwetyo okuttibwa kw'omuntu n'amasasi tekugikwatako era osobola okunoonya ripooti ne ku mukuumi wa Bujingo nebula ng'era ripooti endala bwe zijja zikoza ki bwe zijja zitalabika ng'ate abantu babattamisana ng'ensi ekola ki ng'ensi eraba so nze nsaba ku luno gavumenti eveeyo ekunye buli eyeetaaga okukunyizibwa ekozesa obukugu bwayo gavumenti tulageeko this time nti oli mukozi bwe baba nga bali wali wagaana okutuwa ripooti zaabwe ng'enzikiriza zaabwe ez'ebifuzi sibyokkiriza kakati ono wammwe kuba n'omusumba Lozias Bujingo nkiwajja kukakkana bulungi nga gavumenti emuwadde ripooti kubadde baagala okusaanyawo buki obulamu bwe ebisosonkole by'amasasi n'amasasi ge bajje mu naye yagambye tanagwavunaana tanagwakisibako agamba mulabe sitaani adde akireese ate sitaani akwata emmundu talina gwasongamu lunwe nti yono oba ono nti ekyo sitaani anti era si mulimo gwe okusonga gavumenti obulamu bwaffe tubuvunaana ku Government of the Republic of Uganda omuntu yenna bw'afa twanti ozaala omwana wo ng'omwagala nnyo mukubemu emigga 3 agende ku poliisi bakunona lwojjo kitegeera nti oyo mwana si wuwo mwana wa gavumenti obulamu bw'abannayuganda bukuumibwa gavumenti ya Uganda era tebukuumibwa musumba Lozias Bujingo kaakati kino si yakirimu okukivunaana gavumenti evunaanyizibwa okunoonyereza ku batemu abaalumbye musumba Lozias Bujingo ne batta omuntu waayo bw'abanga ye tayagala kubavunaana olw'obuvune bwe bwamutuusiddwako it is okay yadde ebbali naye yo gavumenti erina okutuwa ripooti bwe beinvolvinga ye tunaabitegeera bwe batemuinvolvinga era nakyo tujja kukikola ki Jimmy versus Government of Uganda ekyo kyekibeera mu kooti era nange ne bwe nali mu kooti baga nti akankwasa Simon Government of Uganda versus Simon Uganda versus akankwasa Simon. So this time it is the government against who was behind that not Bujingo era ne bwabanga awulira ye ku mutima okusonyiwa kati ate ekyokusonyiwa kivudde ku ye Simon abasumba nga babuze nnyo okubeera ku lusegere lwa musumba munnaabwe Lozias Bujingo twalabye bannabyabufuzi nga be bamuli ku lusegere n'okwogera ku nsonga eno bagyekwesa ate nga si bannabyabufuzi abagundiivu wabula bwe tulowooza abamu be bayita mu babbulooka mu interview gye twakola emabega kaawo obanga ogigoberedde bulungi nakugamba nti omusumba Lozias Bujingo okusoomoozebwa kwalina kwa mulundi ogwo gomu abalabe b'omusumba Lozias Bujingo bangi okusinga mikwano gye mu sectors zonna osobola n'okutuuka mu lumbe lwa Muhumuza nga eŋŋanda za Lozias Bujingo baliwo nga 3 onfuna bulungi nga b'eŋŋanda ze abaana be balamu be mukyala naye abooluganda talina nnyo kika kinini kyekiriawo famire agirina ekyokubiri abantu bakola nabo omulimo ogw'okusumba oba ogw'okuweereza Katonda ebitundu 98 ku 100 mu Uganda n'ebweru w'eggwanga tebakkanya na njiri ye basumba banne
nti ne mu kaseera kano tebasobola kuyimirira naye kubako na kye boogera yadde okukola tebasobola kugatta ddoboozi lyabwe ku ddoboozi lye kubanga tewali kintu kyalibadde kinyuma nnyo nga kubeera nga tulengera ku Salt TV Namayumba nga tulengera emmotoka ya Musumba Kayanja ngeze eba yakayimira mu lujja eya Musumba Ssenyonga neeyitawo eba yakatuulawo eya Musumba Solode neyoyolekera nga zonna ziri awo manyi bavuga emmotoka nnene nnyo nga zonna ziri awo basumba banne bamwebulunguludde tomanyi kirabika bulungi ng'ekyo ne bwe yalibadde yavudde mu bulamu bw'ensi eno era tebaalizze balifunyemu akafansonyi tebaalizze ate akafansonyi baali kafunye kati nga mulamu akafansonyi baali kafunye kati katugende otumulage nti tumwagaliza nga munoga nti byonna ebibaddewo tubadde n'obutakkaanya naye kati tukwatagane tusabe tuweereza Katonda omu nayinza okubasanga nabo bali mu kisenge nga bakola bati gwenda bagwatira okukwatagana mukko naye naye simanyi oba kati obedda ate oba ate baddamu ne baawukana anedde kayuwa ye nkulagana weeri Musumba Pastor Bugembe Omusumba Bugembe saamulabyeko wantu wonna nate ngomba ndowooza nti baba namukakolaganako katono Musumba Bugembe bayinza okuba nga baddamu ne bali konsayiringa naye Musumba Bugembe yakiwewula lwa nsonga emu nti ayina ebimugatta ku bakkiriza ba Mukama ebisukka kubuulira enjiri omanyi ati ono gwe tulimu owaffe ow'ebidongo mu kuyimba oba weetaaga angozi zonna weetaaga ono weetaaga oli kati olina ebintu ebimu bye weesonyiwa n'obiwewa n'oddamu ne mukolagana mu layini y'emu naye abasumba mu bubi ne bubulungi tebakkiriziganya naani nga Musumba Alozias Bujingo nga naye bw'atakkiriziganya nabo kuba si kiwa nti ekyo singa kyagudde wa Musumba Kayanja nti emmoroka ya Muzeeyi Bujingo yeyali sooseeyi sina kusookayo kabeere mu kusemba teyalisembyeyo simanyi oba singa kyagudde wa Musumba Jackson Ssenyonga nti praise God yeyali sooseewo ne mu kusembayo teyalisembyeyo otegere kintu ekyo kakati ekyo tukireke tebakwatagana tebakolagana bannabyabufuzi bootaalabye ne bewalabye era kituzaayo wali wennagamba mu interview eyaggwa mugobeere nnyo n'ebigambo byange ssebo abamu ku balabe be sifa googera ebyobufuzi bya Uganda ebyo twabyogera ng'enjega yakabaawo ku makya ebyobufuzi bya Uganda ne mu NRM mwennyini tebakwatagana tebasobola kuyimirira nga NRM ne bayimirira n'omusajja waabwe bwe bati kubanga osanga owa NRM ono nga wa MK kubanga ne MK waliwo bano bachairman waliwo bano basajja babedda bubulaba babana kakundi ako abantu abawerako naye era olaba era abadde aba MK badde babiri Gashumba ne musajja waffe w'ekisaati Balamu wakitishaati kisaati kyakola kinga tekifaanana bwe kiti tekifaanagana ebyo byanjawulo ebyo biva mu Amerika badde manyi yakusuulira y'ekisaati anko kisaati anko Balamu yabaddewo ennyo n'omukulu Gashumba abo balaba MK project ebaddeyo bwatoloza MK n'abagundiivu abanene nnyo naye mulimu abasajja abanene balo chairman muganda taata wa MK twalirabye ng'omukulu bw'oba tazze MK ng'alina ebimukwasaganyiza alisi chairman yalibaddewo Toyota gwe wadde oyagala okulaba yalibaddewo Toyota kasita olaba MK kasita olaba Balamu oba obalabye baba weddeyo n'atwala ebbendobendo lya mu Buganda MK project tennaba kuba na basajja bagundidde kuba nabo bennyini tebannategeera wa Muzeeyi gyagwa abasajja abo bakoze ebintu bingi nga bali ne mukulu munnaabwe Museveni olunaku Museveni Yoweri Kaguta the president of Uganda lwalivaayo n'alangirira sebo okikiriza tiyafuga kubanga sebo wagambye nti walonda si yafuga Kyagulanyi nfuna bulungi naye bw'obeeranga muntu ategeera era weeyisanga ng'ategeera saagala ate tutandike okukozesa mikutu gino ng'abatategeera sawa nabulira bagambaawo mbu eyalonda si yafuga sinze namuyita president ekyo okyogera ng'otuuse Canada okyogera ng'otuuse mu Bungereza okyongera ng'otuuse gy'osobola okubeera naye bw'obeera ng'okyali wano ekyaddondo ng'atudde entebe mwana wange Kaguta wano ekyaddondo owalaba
ng'okyakozesa +256 +256 n'akatayi tekasa ayi just kwebereramu omukulembeze wange Robert Kyagulanyi yavayo n'atuwa eŋŋombo nnungi nnyo weebereremu empologoma bw'eba ekutwala olina gidduka omu olina kusala amagezi bwogu omu kyekigambo kwebereramu so at times weetaaga okwebereramu okusobola okulaba gavumenti gy'oyagala nze saagala kufa nga Kyagulanyi tannatuula mu ntebe bw'anaaba amaze okutuula mu ntebe ne bwe nnaavaawo kinaaba kiwedde nja kumanya nti ensingi lesse mu mikono emituufu naye njireke ng'ekyatatagana wamma gwe tutereeze emboozi nyumya emboozi so director mba nkugamba nti MK project tennaba kuba na basajja bagundiivu lwa nsonga nabo bennyini tebannategeera munnaabwe gwe bakuze naye gwe bakaddiye nabo wawaagwa oyinza okudduka n'omwana taata n'akulaba ng'omulabe we eyamuvaamu edda onfuna bulungi bulijjo olinze luntwala olabe gwokwatagana naye era kati nawe bwe bakubuuza ensonga lwaki muzeeyi akyaliwo owagira omwana owa nsonga ki muzeeyi atubaddeko ebbanga ddene va ku ggwe bino ebibyo twogera kati ku basajja abakulu abazimbye ziikalina ne zaakeedi ababadde mu gavumenti ya Museveni abavuga emmotoka ezitawulira binnya okumala ebbanga eddene kakati bwakubuuza nga ye kati nze Museveni nkubuuza gw'omu ku basajja be nze mukuba bedde kati ennaku zinapepeya n'omwana nekubuuza nti nenaze siteeti nakukola ki ekikunkyaye ng'ate nze nkyafuga muzeeyi oli mutabani wo oli mutabani wo era nsigadde mu famire muzeeyi muzeeyi nsigadde mu famire kati buzibu omwana kino kyentuddemu kyayagala anjeekera esawa yonna asobola n'okugyawo obulamu bwange akati mwe mumuwagira mwe mumuwaga mwe mumulaga ngu wakabi nnyo are you the one kati bw'oba ggwe okola otya okuggyako muzeeyi lwalivaayo n'alangira eraga nti bannange omusika wange y'ono bonna bwe bajja okukwata ekkubo bagende ew'omwana but as of now ojja kumulaba nnyo ng'alina egashumba ojja kumulaba nnyo ngali ne Uncle Balaam kubanga era bw'onoonya bibadde bakola ennyo mu gavumenti ya Museveni tebiriiyo gashumba yali afunye ku appointment yonna mu gavumenti ya Museveni okujjako Balaam ye mukwano nnyo gwa Museveni tera nnyo mulaba nga bali bonna nga keera mukwano gwa Museveni nga yali mukwano gwa mwana nga kyekimwagaza taata kuva dda nga mukwano gwa mwana omanye osobola okubeera nga taata kyava ayagala Balaam olw'okuba mukwano gwa mutabani we ayinza n'okuba nga ne Museveni tayagalangako Balaam nga n'okumutegeera tamutegeera nnyo omanye omuntu ofuna akalandya weekwata manye nti asobola okujja mu famire yo nga sigiringa nnyo naawe naye ng'ate mukazi wo mukwano gwawe okitegeera ekintu ekyo kandi weesanga nga ndi mu famire yo naye ng'ekindeeta mu famire yo katabaniko oba si kyo okubanga okwatagana nnyo nange naye nga lwojja waka mukyala wange agamba ne bannange omusajja yo kati oba kati ate anoonya eki naye ate bwatuuka okujjula emmere nga nzijulira kati Balaam ono ayinza okuba nga ne mu gavumenti ya Museveni all along azze agibeeramu olw'enkolagana gy'alina n'omuki n'omwana otegere ekintu ekyo ng'amwanguyira bw'aba ayagalayo awo akasente ng'asobola okukanona ku mwana mangu awo nze simulinaako mutawaana Balaam oba akola byakola ffe kye tumanyi ekituufu tukimanyi era akaseera kaffe ak'okutuula mu ntebe kagenda kutuuka tutuule mu ntebe yaffe tuliraba gye balidda bali babanga baagala kusigalawo tujja kusigalawo nabo basigale mu Uganda kubaffe Uganda yaffe yawamu siyakusosoze Uganda yawamu era Balaam ojja kubeera mu Uganda ennungi ey'emirembe era waali badde olwaliro okwata ekkubo n'ojja mangu n'okwatagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tutambuza ebintu n'olokoka n'ogaba naye ndokosi kati ntegedde amazima nga tumaliriza omukulu Edisendi yavuddeyo n'agamba nti Bebe Cool atula wansi w'ekiti ky'omuyembe n'akwata peni n'olupapula n'alyoka adda ku bayimbi n'abazannyirako ng'awoza mu nnamba emu natadde namba bbiri namba emu namba bbiri namba ssatu
n'agamba nti byakola bya butaliimu bya gamba tebitegereka nnyo era n'amuwoninga n'amugamba ave ku bintu ebyo olutalo luli awo. Nali ngoberera interview ey'omusajja omusambi w'omupiira bamuyita Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bwe yali ng'atudde mu kamera ne bamubuuza ku basambi banne engeri gye basambamu omupiira na buli kimu, yayanukula ekigambo nga ky'amagezi mangi nnyo n'agamba nti you can't judge a game, you can't be a referee of a game when you're still playing that very game. Tosobola kubeera nga gwe musambi wa mupiira naye ng'ate oli mu Arsenal ng'ate ye gwe refali. Mbu kaakati oyambadde omujoozi oli mu ttiimu y'eno kati ne babalumba mbu n'otema n'omala okutema omusambi gwe wennyini ne weewanikira red card mbu n'owaaba eri penalty. Bebekulu bw'aba ng'awulira ayagala nnyo okutandika okukola analysis z'abayimbi ng'ayagala okwogera ku nsonga z'abayimbi ave mu kuyimba. Akolesinga gwe mulimu gw'alina gwokka. Kyangu nnyo. Bw'oba otudde ng'olaba sports abasajja boolaba ku DSTV ku CNN ludda wa Barrio Ferdinand abasajja baleka balabika bulungi bane bambala bulungi Barrio Ferdinand Ryan Giggs bajja kati ne bakola commentary ne bakola analysis ku mupiira kubanga omupiira bagunyuka. So they have a right to talk about the play, to talk about how the players are behaving at the pitch. Kyokka ate Ronaldo takkirizibwa kujja kutuulamu ng'Arsenal esamba ne Chelsea okola tokkirizibwa ku discussinga ku mupiira naddala ng'okola discussion ng'eri ku bazannyi banno. Bebekulu ng'okyanoonya okuyimba toyina lukusa kutandika ate kwakyuzinga bayimbi banno kulonda asinga owookubiri owookusatu takkirizibwa kubanga naawe kennyini oba ne biasness munda mu ggwe. Tosobola kukwata muntu akukompitinga akutaddeko eggaali n'ogamba nti omusajja ono ekyamazima ansinza okuyimba. Ngeno jagezaako okuteekawo embeera ebalaga nti gwe mpologoma. Kakati nze akati ono omwana akoze bulungi mulaba atandise okukola bulungi akati no nze ndowooza Bebekulu you either retire ogambe nti ebyokuyimba nze mbimaze kati ngenda kusigala nga musajja munnamawulire oba godfather mu kisaawe kino nzije ntandike ng'okugruminga abato okukansolinga ababuze okuzzaamu amaanyi abakyayagala otegere kintu ekyo n'okugayidinga where necessary. Naye bw'oba ng'okyazannya omupiira ebyo bintu byali bibiri byasinga okunyiiza. Ekisooka ye Bebekulu list eyo simanyi waye gy'atuula ne famire ye ne balaba then ne bafuna n'amaanyi agajja okwogera ne bateyogerako. Bebekulu lwaki gwe tosooka ne weeraba nti omwaka gwonna gukuggwereddemu ku 0 si guno gwokka kati ye lwaki tasooka yali badde atuuza press conference mwaka gwonna gukuggwereddemu ku 0 yali badde atuuza press conference nannyonnyola bannayuganda abawagizi be lwaki omwaka gugenze gutyo kusaidi ye thani okuleeta list. Yalese muwala we muwala we agenda kuyimba yo yafulatinga ku lunaku lwe yasooka okukwata akazindaalo ekiwaatule wano yafulatingirawo n'alyoka akulembeza akaana ako akaana ke yaleeta kagundi akakatoba kayita ka praise. Nze praise bw'oba nsobola okunoonya praise n'ekitaawe it was Simon Rock eyasooka okuwa praise platform nga tuli ne balunywa mu talent search eyakolebwa Movit. Simon na BWINO kwate kubo genda obuuze taata wa praise nti Simon Rock omumanyi ngaani. Nze nasooka okulaba praise no platform ne mutwala mu talent search eya Movit kwali ne registration nga yaggwadda n'emitendera egisooka nga gyakayitako naye olwakaleeta kaali kato nga ka myaka ng'ena nga kayimba oluyimba lwa Rema olwa nawe linda olwa linda ne Chris Evans era okuyita mu competitions zonna nga party za Evans nze nzikayimbirako
wadde nga nali judge nali MC mpaka nenkatwala mu kanivo eyasembayo eya KCCA era nenkawanguza nga tekawangudde nti kekawangudde bonna abali mu competition naye ng'omuzannyi oba omuyimbi omuto onzijukiza empaka ezo zagenda ddala paka mu kanivo onzijukiza kati bebekulu ovayo n'ogamba walabye talent ey'enjawulo taata ng'olaba bikadde omwana gw'osaze ng'asunye n'ebbeere ng'olaba bikadde ssebo kale naye kirungi wamulabye kati katulabe kyogenda okumukolera ogenda kukyaya abantu Simon nedda kuno kwesiba kubagenda yayagadde afune omwana ayimba obulungi mutata ng'olaba bakadde yayagadde afune omwana ayimba obulungi atungirireko owuwe atungirireko owuwe era owuwe gwe yasoose okukwasa akazindaalo nga praise wasookera akazindaalo owuwe talina kyajja kuyimba omwana ne bamuwa omuzindaalo ayimba oluyimba lwa kitaawe love you every day oluvuga ewaka buli lunaku ng'omwana tasobola kuluyimba ayimba kindala eno bakwata kirala bakuba kirala alinnya walala bebe olimba omwana wali badde omukozesa rehearsals ezimala omwana nayimba ebintu ebituufu otegere kintu ekyo so that is it naye ngozi oli mukambwe nnyo leero nze mazima nze njogera mazima oli mukambwe nnyo leero sikutegere sirina bukambwe n'akatono njogera gemaki gemazima oyo omwana praise abaddewo era wakubaawo era nzikiriza nti ajja kuba muyimbi w'amaanyi si lw'amaanyi ga bebe cool kuba we wamutabidde bebe oyo omwana ng'asobola okuyimba notes zonna ate bulungi kati saagala weefuula vumbula talent bonga bwe navumbula Rema bwe nti noono bwe muvumbudde okubye omwana ng'omuvumbula wa so yafulatingira wa ku show ya kitaawe lwe yasooka okujja kukwata akazindaalo lwe yafulatinga naye ebyo bya bulijjo flatting is normal it is okay onzijukiza omwana babalita ku Hotel Africana awo mushoba oba yali show yali ya David Lutalo yali yani Hotel Africana awo bannanga omwana yafulatinga kandagala live buli muyimbi ajja yimba live bannanga omwana babalita yafulatinga nakati ekino ekyo kimpuumira mu mutwe era simanyi bwe kirinvaamu neetaaga y'abasumba okugamba kunsabira kinveemu kubanga buli mbeerawo ne kinzijjira ng'omwana afulatinga akati gendo nonyeza akatambi ka muwala wa bebe oliyo afulatinga owokubiri mu ggwanga naye nze nawunya bamanaja ayina asigala ng'amumanaginga ekyo kirala oba manaja akwatamu ebintu kati ozo babata unali muteera byetuwa bannayuganda biteekebwateekebwa omuyimbi yenna bw'oba oyagala okumutegeera nti talina kyeyali ayimbye mu nsi eno kwata keyboard kwata gita kwata F kwata G kwata D kwata C sharp kwata C kwata A omugaye nti kati yimba bakugoberere lwojja okutegeera nti abayimbi mu Uganda tuli batono nnyo babalita yali anzise tuliba nebino ebya studio oli ayimba n'afulatinga ne bakwata melodine ne bambusa ne bamutuusa ku ki ne bassa ne bamutereeza n'ayimba n'afulatinga ebiringa ettabu ne producer n'akwata melodine n'atereeza kati ogenda okulya akaloboosi nga kayiseemu ne balyoka bamubumbirira ne bamala okuyimba kasasiro we ne bagaya ne baleeta Fiona mu backup najja namuteekako backup n'awoomya amaloboozi ne bamuteeyo wansi alto ne bateeka waggulu tena ne soprano ne bamuyimbira ne bamala ne bakuguza CD emiliyoni bwe bamala ne bamukuleetera ku live yaga nti wuyo ayimiire ne Cindy n'olyoka owulira embaga naye nze mba kuba manager w'empozi yani oyo omwami manager wa Babalita oyo nze mba kuba manager wa Babalita ebbanga lyatereddemu Babalita sene empitirivu ennyo naaba nga tasobola n'ennyimba ze zennyini nga azifulatingira mu zikolo okuswazibwa kwali kw'amaanyi nnyo nze kolo we nali mmuteera gye bafunira gye wali balina gye bakolera gye bafunira so kale that is it tweyanziza ge tuginyumiza ebyaddala happy new year to you all abatulaba Emboozi muyugi mutugoberere nnyo omwaka guno tugenda kubawa ebyo bye musinga okwetaaga tugenda kunyumyanga buli mboozi nga tuginyumya nga bw'ojagala oba nga bw'otajagala twagala nnyo kunyumya kusanyusa naye twagala okuwaweko ku version endala nawe obeeko bw'obikkula amaaso
mu ngeri endala. Ate n'ekirala tulina abantu baffe nga buli mboozi gye tuteekayo bagiraba nga masubscribe nga ne musharing nga tubeebaza mwebale nnyo mwebadde ddala naye ate tulina enteekateeka tujja bakubamu ku luseke ate tunakumako twagala kugula bintu bya kamera twagula ku maka guno twagula kamera ennungi ennyo ekifaananyi malida amataala n'ebirala byonna tinga emboozi n'obwabudde bwa kiro fe tukutuusako emboozi twagala kutandika okukola live kubanga twagala okukola emboozi eyo eya omusumba nga amaze okufuna enjega naye nga tugala tukole tutya okitegeera oyika twetaaga kati ebyuma ebyaddala tukwasaganye sente tulina naye ate bw'oba otuyambyeko nakyera kiba kikulu nnyo kojja Kimbowa ekyo osobola okutukwasizaako kojja Kimbowa emboozi mu UG eyagalayo kamera eyagalayo ko equipments oli musajja wa mutima mulungi oli musajja mugabi oli musajja jjanjaba bannayuganda wali otuyambyeko nze wanyamba nenva mu komera sikulinaako bbanja lyonna yatuyamba na babiri ekyo kye wakola twali nange yanyambiramu ku ekyo nawe yakuyambiramu nange yanyambiramu ku ekyo kubanga sayimo ekikugwako nga kya bulumi kiba kinkutteko ekyesanyu kyofuna tusanyukira wamu so kojja Kimbowa tukwagala nnyo ng'emboozi mu UG jangu wali osabye okujja otukyalireko onyumyeko ko naffe taata jangu tunyumyeko jangu oyigirize ku bannayuganda enkola ya ssente abantu baagala okutegeera ssente zikolebwa zitya omuntu okuuma otya ssente mu nsawo ng'omwana bwe yatubuuza nti okuuma otya ebbugumu mujjirya embaata mbadde mmanyi nti okuuma ebbugumu mu gundi mujjirya embaata so awo we tuli naye nga tujja kubatuukirira ba mwoyo gwa ggwanga mutuyambe mu yimirira ffe Robina oli London Robin e London omulanga guno gukutuukako oyambye bangi yabala n'okwefuulira ne bakwefuulira Robina waffe London jangu otutaasa emboozi mu UG twagala gulayo ka kamera twagala gulayo ku gadgets ezisobola okutuwanirira DJ Jemo Kasenge oli mukwano gwaffe personally osobola okujja n'otutaasa bye twetaaga bye bingi ne bw'oba ojja osokujja n'ekikamera awo eky'amaanyi bye tobibatuma tebajja bireeta atuwa akasente twegulire ebyaffe Director Diamonds Pre-Primary School mukulu Ronnie Sebugwawo mukama waffe Ronnie Diamonds Pre and Primary kulekayo mu luwumula Sebo olumula lwa nnyonyi oyo weebuddo nze nkubidde mulanga nti abaana batandise okusoma registration egenda mu maaso naye twagalayoko ku gadgets emboozi mu UG eri bubi tufumitira ddala oluseke Sebo tulina Steven Bakumpe mu London oli London tuyambe waliwo ne Steven owaffe wano wa SMP Tours and Travels yakuwa sente naye oweeko monna yampa olusooka omwaka naye era ne kamera byonna biyingiremu tubimalirize bikola mirimu gye nze ogwange gula kategunaggwako Sebo wali mu mirimu gwe yawanza yali takola manager Fit Club director ne ba manager mwenna tujja aba Fit Club tugenda kujja muntu ku muntu nju ku nju Sebo tomanyi tuba tuyingidde ate walala Sebo kati ate ogenda otya ku bukono okubayo oluseke omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayati enteeketeeka obulungi environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10 email diamondspreschoolug@gmail.com